Abasuubuzi abawerako mu katale ka Luvumbula agali awamu market mu ggombolola ya Beene eya Mutuba 2 Kiringente Mpigi bakedde kuva mu mbeera lw'abakulu abatwala eggombolola eno ate okwekyusiza mu kitinga embazzi ne babagoba ku ttaka lye baabawa okutundirako ebyamaguzi byabwe. Tukoyo okuyenjera okugenda ekibuye twagala katale ka wano kumpi tugende e Kampala buli wiiki naye nga wano waliwo ettaka erisobola okubeerako akatale. Atubulire banki atutandika okukola atubulire ekiddako kati tukoyo okuzunga kyazaako nga ffenna yali soosa lulinga bw'amanyi yali tuyise ne tudda mu ofiisi ne twogera bulungi naye ate si kugamba nti mugyewo ebintu byammwe bw'onooba toggyewo bintu byo. Obudde bugenze okukya ng'ekifo kino ekiwerako hafiika kyebulunguluddwa olukomera saako ne geeti ekiviiriddeko abasuubuzi okuva mu mbeera nga bagamba nti akatale kano ye maama era ye taata. Nze kinnuma nnumirwa Buganda kubanga ekyatta Buganda kyava Mmengo ate ne kino ekinyonyoogera kiri ku luggi era nsebo ekitiibwa Katikkiro genderera nnyo amabala g'ensi eno olaba oli ayita abantu n'abajjako ssente ne ssente ezimu kwegamba abantu bagenda okugaana n'okuba certificate ezimu zagenda ku certificate endala ez'akatale tebazinazifuna kwegamba tulaba nti bakyayisa Buganda. Yakoze bulungi nnyo okutusibira akatimba okusobola okukuuma ebintu byaffe nga tukola bongere etweyanza toyanzeege ayongere asiba akatimba okuva wali paka ku bitooke paka eri engulu nabo bakolere wali. Abasuubuzi bano bagamba nti ekifo kino kyabaweebwa omwami w'eggombolola Mutuba 2 Kiringente Robert Senninde wakati mu nkolagana ennungi kyokka bw'atuuse okubafuumuula tewali gwe yeebuuzizzaako. Mwami Senninde atugambye tuddeyo ku mmeeza tukole ki tutuule naye olunaku lwadde ate n'ekirala tatwekweke era ewantu we tugenda okutuula tatundangawo ye yasiba ng'alina kyatunoonyaamu oba yatundawo. era obuzibu obuvudde sigamba nti tulemeddwa kuteesa wabula kutandika kumunoonya nga talabika mukama wange abantu ne batandika okugamba nti bane tuli kuki mwe betutuma mubeera kuki. Abakulembeze batangaziza ku nsonga zino. Mukama wange nze mpulira kyenjagala abantu basigale nga balina we bakolera. Kayima yaŋŋamba ekifo kiri kiyinza okuba nga kyagenze ne bwe kiba kyagenze tugenda kukola tutya. Okutagenda kiringe teyagenda luwamba genze watundawo nolwekyo mwe mubeere bumu lenga tutuva wano. Robert Senninde atwala eggombolola Mutuba 2 Kiringente aliko byayanukudde ku nsonga eno. Mutuba 2 yatuguzaabo kakati atwefuulira sibaguzangawo era sereze mwasonda sirowooza nti zaagula kifo titwasonda buli muntu alete emitwalo 2 nga Mituba 2 atusabye emitwalo 10 era ne tugimuwa. Kakati kyembagambye nti omuntu kale bamugamba nti nze nabawa ebyo byonna bye munkola mulaba bwe mufudde nga Abayudaaya abatta Yesu amaze okubazuukusiriza abantu be amaze okubawa emmere amaze okukola byonna ne bagamba nti oyo bamutte bwe mba nze nabawa nga mukimanyi nti nze nabawa ebyo byonna bye mwogera byogera byaki era kwekalakasa kwammwe mwekalakasa kwammwe Tigwayo mu mwaka oba mu mwezi ayagala tutwala paka ekwali wano natugambira wala lasikidde agenda kujja tuwa amawulire amakasembayo Bya Mutale Mwakizito Vincent, Salt TV, Omunnyo.